buli mwana gwenza landlord sizalanga ko mwana talina nteekateeka ye ku nsi balina ennyumba ye buli mwana wange landlord ngenda okufuna olubuto nga mmanyi nfunye lwaki gwe nfunye wewewa kati nze omwana nga alina peya ze nga toba bibiri babina omwana wo ofa kinensi just nyumirwa kugula ennyumba eno sikalina ya wansi ye nyumba gye tuyita ya box house ogiwa pillars tuyita pillars ngeza kalina bw'oziwa pillars esobola okubeera mu bbanga ate oba ne chance nene nnyo egyongerako kati nga awo osobola omumenya bw'engamba eri waggulu n'oteekayo akantu wano bw'oba oyagala bakateekeko basobola so nolwekyo ng'olina obukugu mu by'okuzimba nina amayumba mangi awantu laawo watono nyine waliwo geeti abantu abasinga bagamba bwakafunda tekaba na geeti kuliko geeti nekikomera ennyumba eno mpanvu efuna empewo nga bw'ogiraba abantu abasinga bagita kalina ennyumba eno sikalina ya wansi ye nyumba gye tuyita ya box so tuli n'aba Regico Construction Company Regico Construction Company be batulese wano mu bitundu by'e Busaabala mwana mulenzi awangaali side zaawo ebuwalabu watadde ennyumba yeno mwebaza bambi myongero kwebaza mwana gwe mukama ayongere ku blessinga n'okukozesa ebirungi n'okulowooza omanyi naga nti endowooza nsonga yankiza mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa abantu bangi tebalowooza tebafumintiriza n'okufumintiriza nsonga ya bwongo abamu bafuna ssente ne baziweereza mu mikono emikyamu abalala baziweereza abazimbi abakyamu abalala baziweereza eŋŋanda nga zebeesiza ennyo nga nazo nkyamu tulina obuzibu bwa families so mukama wakuyamba n'ofuna aba Regico Construction Company nobaweereza ssente zo n'ogaba nange laba muzimbidde gundi nange musobola okunterawo akantu wekati yamugambe nti wazimba bulungi ennyumba y'e Busaabala nenjagala amanya n'eddoboozi bampita architect Kyenkya Ashurafu Mukiibi nga nze omu kwabo abakola mu Regico Construction Company Limited nze yakuba plan ennyumba eyo ne bannanga bitukola mu company ennyumba eno nga bw'ogiraba ekisookera ddala ya bisenge bitano nti ku ground floor ndiwe wano wolaba wano waliwo ebisenge bibiri ebisulwamu we wali ne kitchen waliwo ne dining waliwo ne sitting room nga ngazi bulungi then eri waggulu gyogenda okusanga master bedroom enene obulungi kubanga mu kyo erimu walk-in closet nti omuntu amala kuyitamu n'alaba wardrobes ze nga aziraba mwemuli master bedroom naye ina toilet yayo self contained n'ebisenge byonna ebiri waggulu eyo biri self contained so mukola plan abeera nannyini yakuwa idea oba gojja ne idea yo ne tugenda neeyo ebiseera ebisinga onannyini aba n'ekirooto n'agamba nze nandyagadde ennyumba yange neefaanana bweti kati bwantunuzaamu ekirooto ky'ennyumba ye nange kwentandikira okuzimba ne mugamba okusinza ku kyoto kyo tujja kola bwe tuti nende bakubandooza kanchite dictator nti kyekyo kyenkuwadde kyoba okola ki kyoba ozimba mba nina okufuba okulaba nti ekiroto kyoyo kilayati nyumba ye nti sisa mugamba nti kati ng'ono nga ebisenge 5 sobola kuva ne mugamba zimba ebisenge 5 yaba ine ensonga lwaki aga ebisenge bimeka 5 kati nze muyambako nti kino kisenge kibeere wano kino kibeere wano ku nsonga eno n'eno nti oba ku nsonga ya plumbing ekisenge kiteeke wano ku nsonga ya nti master bedroom yetaaga privacy giteeke wano bweti kwega ne mu designing nyumba enalabika etyanze bimu architect bye tukola kukwata birooto by'abantu kubiteeka into reality. Ati Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga onalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze. Tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regico emirimu gye tukola tukuba plan. Mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing eby'amazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo. Era Katonda wanabakkiriza ojja genda okudda kwene ennyumba nga fa abali kati nga tuli mu kukola teyiro. Ojja genda nazo tuzisiba. Ojja genda okudda kw'ennyumba ate nga ffe tuli mu kugisiiga langi. So kwegamba omuntu wakolagana nammwe teri kukyusa bakozi. Teri kukyusa bakozi. Tusobola asono we tuba tukanyiza bulungi. Omanye ebintu eby'emirimu gyaffe bya kukanya na kwesigangana. Client waba atwesize naga kati Regico gye nkutte.
era naffe obwesigwa bwe tetubusuula tusobola n'okugamba nti tuzimbe ennyumba ne tumuwa kisumuluzo ye n'akeera enkya ng'ayingira buyingizi n'ayingira buyingizi nga bukimu tukikoze mu kuzimba ennyumba zino eza kalina nze naawe buli omu yali badde agyeyagaliza naye ebiseera ebimu tumanyi nti kalina z'abagagga bokka kituufu ekyo oba buli muntu asobola ozimba kalina ye wamba nga ngisobola nyinza kukola ntya nange okuteekawo kalina biki bye nyina okutunulira kati ekintu ng'ekyo nga bwe nkugambye nti okuzimba kalina tekitandika butandisi tukitandikawa mu pulaani kati omuntu ajjanga omuntu ayinza okuba nga ayagala ya bisenge 5 naye n'agamba nti na ssente weezi ntugamba ebisenge 5 biza obutakola ki obutavaayo kusinza ku ssente z'olina tukola ebisenge 4 bakola ebisenge 3 nga bwe nkugambye nti aba alina okuva eno amanyi tubikola mpola phases ntugamba ntandise ku phase ya pulaani kati tugamba nti ku phase ya pulaani ffe nga Regiko tujja kusaba bakakadde wajja kusaba emitwalo 5 nga bwe nkugambye nti bibya byakuteesegana ne bakirayanti baffe tetuteekawo nti kyatteeka nti kukira pulaani mu Regiko oba yakalina kakadde oba bukadde 2 oba mitwalo 2 emba yakuteeseganya nti kirayanti wange azze enfuna ye eri bweti nti ne tulaba engeri gye tumukolera okusinziira kukola ki ku nfuna ye era omuntu ayinza okuba ayagala kalina naye nga ssente aziina asobola n'agamba tukube pulaani n'awummulamu n'agamba tusime omusingi n'awummulamu tuzimbira ddala bangalo ennyumba ezikoma wansi ennyumba eya bulijjo kisenge kimu bisenge 2 bisenge 3 kwegamba yonna kyonna nga kizimbibwa naye ba toilet ffe tubizimba nze lujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna olunaku olwaleero tuli ku maka amapya era ng'essaawa yonna bagenda kuba bayingira temutandika okwebuuza ensawo ya full figure nti oba zze kuyingira nnyumba abaye abantu abakusookayo kitiibwa kyamuka bakulowooleza ekisukka gwe kyoliko yesu asitula abo gwe bonyoma kiba kitiibwa kya Mukama amiina abantu lwakulowooleza nga kulowooza kinene kitegeeza mayindi ebeeramu ebinene era ne yesu aba akuteekerateekera binene kirungi nnyo naye nga nyongera bategeeza abali ku Capital Music tuli wano ku nyumba eno nga bw'ogiraba ezimbwe abaana baffe bannayuganda wano tuzze kulaga gwe muganda wange ali ebulayi oba ali luddawo bali mu Uganda nti buli kintu kisoboka abantu abasinga bagula ettaka lyabwe oba bati okugula ettaka nti wantu watono olw'ensonga tabana plan tabana kiki agenda kuteekawo naye singa oba ofuna abapulaani abalungi tewali ttaka litatuulako nnyumba nga bazimbi we bali abalungi ate nga nnyumba ya famire nolwekyo nja kugamba nti wano wetuli akayumba okalabye otya ennyumba si kayumba tezimbika eno tezimbika olwo n'abalina emyaka 6 nga yabalema omanyize mu bulamu bwensi kyemmanyi osanga omuntu apima akamotoka ka munne nga talina mmotoka kati olina walaba kana akayumba naga akayumba yange beesingako kaawo n'omubuuza onfaza osulawa atamanyi bbeeyi ya buloka na seminti tamanyi ate nomunange ennyumba abantu bazibala bubi finishing yokane nyumba were solo gamba bayinza okugamba sikyabulako era nowakana sitya nenga ngolabange ewedde so abaana abasinga mbagamba naddala abali ebweru w'eggwanga nti okola ssente zo oweereza ssente eno ennyumba yankuba kyeyo taliwo wano mwana mulenzi ali mu Buwarabu akola obusente bwe n'asevinga n'agamba kanzimba amaka nzireyo nsetolinge omwana mulenzi oyo nga tetunnabuuka waawo y'omu kuba kusiima asima programs zo amina kitiibwa kya abantu sebo bafuna mu full figure mbu byayogera ye bimugattako so kati awo bwe kitiibwa kya Mukama abaana bangi nnyo bali ebweru w'eggwanga bemmalamu essuubi bagobera ebitabagasa nalabyeyo nayagala okwetuga sente yaziteeka mu TikTok mbu aziteeka mu kyuma agaba empologoma agaba embuzi asindika ebyenkwawa yagenda otuuka ku akawunti nga mugamba akawunti wagitenderenga mu TikTok naye babitwamu nakuwaliddeko sisobola mu nakulirako waliwo ekyobubuyabuya n'ekyobusirusiru bayibuli egamba nti omusirusiru n'omusekula mu kinu asigala musirusiru sisobola kusekerera musirusiru bannange muwe sente zammwe value sente bwe zikuluma sente bwe walinnya ennyonyi n'ogenda oba watunda kyo oba wakola kyo oba bazisonda batya buli omu amanyi bwe yagenda gwe n'olinda madubala ajjaawo oba ensigo omusindikire sente agende ku KFC ajja aleganda we yawabweru bameka abaali bakusa sekisi ne bakutoga nti kati nabukuta kati gwe olinda madubala awo oba ensigo oweereze million 2 oweereze nyayaalye please value ye sente bw'otasobola kuvaluinga sente yo you never
you never value anything. Anti olaba baba bali kufuna ziri nyingi. Nze ujjaka nkubulire ennyingi ziriwa. Baba manyi nti kati bino tebiri buli muntu ava ku zero nagamba nti success and fire based on and reality. Njagala nsomere wano line 2 zokka line 3. A man is successfully born with nothing but life. Mboba kuzala toyina kyoyina naye mu bulamu. In life. In life, we all desire to have a good life and to become successful men and women. Nti mu bulamu fenna tweyagaliza okufuuka abaami abawanguzi n'abakyala abawanguzi. Unless born in success, ye luzungu ngenda kuzino lungi. Nze njagala obanyonyole. Okay. Unless born in success like kings, queens, and princesses, for most of us this journey comes with lots of challenges and hardships. Nti mu lugendo luno nga tutambula okufuuka abawanguzi, okuleka ng'oli mulangira oba oli kabaka oba oli mumbejja, gwe bibyo biba byaggwa dda oba wafuuka dda muwanguzi. Naye ffe abasigadde tuyita mu kusoomozebwa kungi, tuyita mu buwonvu bungi okufuuka abantu abeeyagaza oba abeesiimisa. Tukomaawo. Mu bulamu tewali muntu yazaalibwa na ssente. Tewali yajja nangoye zayambadde, tewali yajja na motoka gye yavuga, tewali yajja na kizimbe. Aliyo. Ng'oggyeko abalangira n'abambejja abazaalibwa mu Bwakabaka. Nga bo bateeketeeke. Buli muntu gwola kabere President Museveni, kabere President wa Wagwola wagwegomba, kabere mwana wa Mugagga gwegomba, yazaalibwa nga bwe baakuzaala. But baakola kye kimakinga, baafumitiriza. That's why mbaga nti reason as the world masterpiece. Success and fire based on and reality. Obuwanguzi n'okulemerwa nga weesigama ku mazima n'okufumintiriza. Wagenda kukola. Kuwagenda kukolera ki? Abantu abasinga temulina dream. Tewali kirooto. Temulina goal. Okola naye nga tomanyi. What is your dream? Bakola bukozi. Omuntu aba ne dream. Ekirooto. Okwegomba kya buntu muyiga okwegomba. Ate weegombe bagagga kati nze saagala baavu. Era nkivuma. Omwavu tonzungirako. Mpala n'omwavu newe nkulaba ng'ofaana bufaanana enkuwalana. Omwavu. I don't want any poor people. Gwafuse muziro. Yes, omwavu ayagala nyina tena nyoka akwagala yeegumya takwagala. Lwanakola ntya? Omwavu afe. Omwavu afe. Kuba ne maama wa kulimba takwagala. Chovola bakubuka omwavu yatyaba enku yazikabala yako. Ate olwagenda ogamba naye wali munaku wali mwavu. Yes, wena kimanya na making sure ngava mbavu. Era nvume mu bwavu era nawe buvume. Bona igo buvume ojja kumanya wa savinga. Bana ate wotegeza nyo teri muntu mwavu. Watu dekawo newe balabala muno omanya nti tuli mwavu. Omutego gwe mwavu. Buli omu. Nze kati njagala nkugereza abana abanyu benjago abali amayirungi. Betu watusoka tubalibale. Omwana ali amayirungi. Etuli amayirungi esokerako lya 15. Etu. Bino bibateeka mu kamwa. Toli amayirungi nga tolina pike oba ebinyeebwa. Pike wa 15. N'enkumi 3 n'enkumi 2 ako kasanvu. Teri alya pike nga talina kicupa ky'amazzi kya 12 oba 3. Kinene eky'ebbiri. Pike anywesa amazzi amasanda gakwata wano. Mu bulago. Ezo meka. Awo tuli mu gumu 10. Gumu 10. Pike alumye enjala bulwegaya bwoti. Ekyenda munda kyegaya. Kikomando kya 3. Awo meka. Awo tuli mu gumu 4. Kakati njaga utandika okusavinga jjako 5 zokka. Nga zootereka. Omwaka oba ina sente mmeka just 15 zetubaze. Olina kutandika okwerekereza. Kati otwogedde ku amayirungi. Ndi ku amayirungi ate wali amanyuli nga nyana enjaga. Kizibu okubanga weegaya n'otanywa njaga. Kati enjaga ya mirundi mingi waliwo ezo simanyi sikanka simanyi waliwo kibiti. Amaleba walina ebintu bingi nnyo. Waliyo omuti nga gwa mitwalo 10-12. Waliyo gwa 3. Wali abanyoka na akabanga akakabalula ako. Okala isi chovala bigwe ddalu ne bibologa. Ngo mutekako ebintu bingi. Ate no kala isi naye katandikira mu 13 akakabanga. Kakitegeza wana bakosa sente nyingi. Yes. Kati no twogera kuba mayirungi n'abenjaga. Tetunayogera kuba genda mu lodge nga bagufula muzi. Oyo sente za sasa. Sente za sasa nyanga ye buli lunaku. Baleka baanu muloga kiroga ino okwegatta. No gamba babeera wati kakati ebyo byonna njagala tandika okubata kati wetandikireko omutongo we mwafu obato kibanyi nti wali abantu nga alina peyaze kati nzo omwana nga alina peyaze nga tababibire babina omwana wo ofa kinensi just nyumirwa kugula ngula nenteeka kanawe yes because I have a money nze kati omwana tokana nange lwansonga tokana nange naza buli mwana gwenzadde
buli mwana gwenza landlord sizalangako mwana talina nteekateeka ye ku nsi balina ennyumba ye buli mwana wange landlord ngenda okufuna olubuto nga mmanyi nfunye lwaki gwe ndufunye wewewa ennyumba nga zino abaana bo bazirina olede exactly tolowooza nti muzaala mwese ku nsaabo ne bone bwana onyepeya ze nga tonnya bw'ateyemu ebbiri bw'ate no yaddukadde tebannajoza z'omwana nga asobola okusoma mwezi mulamba nga tazze mu ngatto bamanyine gy'asomera ne uniform bwe ziri ate nga nzigula kusomera teza bbeeyi ino gyengula uniform ez'abaana balenzi za bbeeyi uniform ye waffe eri 800 emu bwetyo bazonna eriko ebintu bingi bakuwa uniform nga bakuwerako ebintu emisipi simanyi sweta simanyi biti ezo amataayi bingi bibatuweerako byonna biri okwo ku uniform naye 800 kati nsobola okuba ne katolo fees yaba wammeka era naye wabbeeyi mwana nga siwa class ate abaana baffe tebaba transport tewali mwana waffe kusomera muzadde gwatavuga teri bya basi teri bya mukosita kati kambuuze property ya Museveni eri ku luguudo ky'ennyumba ye n'ettaka lye ate oyagazaayo andi munnange buli mwana agenda ozaalibwanga wamuteekera mwana wange asigala mwana olina omuteekera kakati nze njagala ngambe gwe yeeyita omwavu weebalemu olina oba document nze nina engoye zesambalangamu n'entuuko zigaba nga nalugwa ate n'enkya n'engula kati gwe njagala otunule mu odrop yo olabe olina engoye mmeka olina engatto mmeka waliwo byambaddemu obugenda byambala ate enkya waguze oba luli waguze kati njagala nkulage nti abantu betwogerako nti baavu nze nkibavuma mu kyejjemu by the way waliwo ebintu ebimu bye tusaasaanyizaamu njagala nkikuvuma mu kyejjemu kati gojja kulowooza nti no kivumo era balowooza nti bavuma mukyanyiiga nnyo sikolagana muntu mwavu newe obufaanana nkuwalana natamu obwavu nze obwavu nabulwamu nnyo bwannuma nnyo mbumanyi oba n'entondo oba n'emize owalana n'atakwatako tolina gw'oyagaliza kibanga abantu abatalina babaagala buli gwala ayina munne nga gamba ending in tears ojja olegoberera ababikomentingako omanya nti oyaludde okwegatta nokwagata talina amwagala nabadde ne kadaama kimu ku byagambye gavumenti ebayambe kwegatta nze nkikubulira abo abaana lwaki balina obusungu bungi balaba mbiyumbambi n'amala emyaka 2 nga takola sex refreshinga omuntu gwonna obusungu bwabalina kati olaba emmotoka bagikola service bwokola sex obwongo buno mind bukaka ne butoloka n'olowooza ekiddako ne bulaba nga teweegatta oba n'obusungu abasobola n'okutajobola batta abantu nga tafunye sex nze ekyo nkikubulira gwozaaki katonda akitonda nga tekyanjawulo nekyankizo kisinga n'ebirala osobola okwazika benzi ola tosobola kwazika mukazi osobola okuwola akawumbi tosobola kuwola mukazi kati lwaki njaga tuko kyebuuzeeko kyokka bona funa ansi ojja kukitegera nti sex ate kyanjawulomu kyova nze saawukana na sex omuvaako nze ekintu kyensinga okuwomera ku nsi sex abalaba bawomerwa mwenge nze mpomerwa sex olina engeri gy'okawoomereza nze okwegatta kundesa n'emmere tokikola ate nze yeggwe anti nze yenze anti kati obuzibu olina oyagala kubeera nze nze oŋŋamba nti wali tujjula emmere nga sex waali amateeka gafuga ebyo kulya kwoyo gwe njagala omwami wange si kuba kirereese wanga mbadde ngamba nze bba wange asigala bba wange ate abeera omwe siwani yagikozaamu yekka so tuli n'aba Regico Construction Company Regico Construction Company bebatulese wano mu bitundu by'e Busaabala mwana mulenzi awangalya side zaawo ebuwalabu watadde ennyumba yeeno mwebaza bambi nyongera okwebaza mwana gwe mukama ayongera okublessinga n'okukozesa ebirungi n'okulowooza omanyi naga nti endowooza nsonga yankiza mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa abantu bangi tebalowooza tebafumintiriza n'okufumintiriza nsonga ya bwongo abamu bafuna ssente ne baziweereza mu mikono emikyamu abalala baziweereza abazimbi abakyamu abalala baziweereza eŋŋanda nga zebeesiza ennyo nga nazo nkyamu tulina obuzibu bwa families so mukama wakuyamba n'ofuna aba Regico Construction Company nobaweereza ssente zo n'ogaba nange laba muzimbidde gundi nange musobola okunterawo akantu ennyumba eno mpanvu efuna empewo nga bwogiraba abantu abasinga bagita kalina ennyumba eno si kalina yennyumba gye tuyita ya box house ogiwa pillars kibayita pillars ngeza kalina bw'oziwa pillars esobola okubeera mu bbanga ate oba ne chance nene nnyo egyongerako kati nga awo osobola omumenya bw'engamba eri waggulu n'oteekayo akantu
wano nobako byoterekayo bobo yagala bakateekeko basobola so nolwekyo ng'olina obukugu by'okuzimba nina amayumba mangi you have many what many houses zebeerako ze baleke banakubangamba so omulimu gwo gufaana kutya nga nemwana omulimu mulungi nnyo abantu bangi beenyooma naye okusinza ku ttaka letuyimiriddeko ne distance weeri abantu abasinga ayinza okugamba kino kisoboka yes kisoboka okusinza ku ba constructor bewafuna wano wetuli olwo luzzi biogesta yiiyaawo ebintu byakyukamu enzizi oba n'amazzi agago naye oluzzi nga luli mu lujja nga ozanyira nawo nga weesuubirawo babeerawo nga tonakyotya biogesta weeri okuba nga esiriza buli kikyafu ekigendamu tebikyali bya septic tank omuntu bwate bajje banunemu ate oguntu gugazi nnyo so ekyo kyona kiva ku baconstructor bwe bafunye obukugu bwe balina n'obumanyirivu balina awantu laawo watono nnyo naye waliwo geeti abantu abasinga bagamba bwakafunda tekaba na geeti kuliko geeti nekikomera ayino nemmotoka ejaawo fuuti bwenanjagala omuzimbi abakunyonyola fuuti zetuyimiriddeko tuyina shedi ebyo byonna bwofuna abantu abatuufu oba abeesigwa abamanyi kye bakola basobola okukolera ekintu ekirambula okufa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wano wetuli kifo beyanjulire amanya bampita Kyenkyashurafu mu Kiibi kalimu olusuumusasomusa kana akapoloti kagenda kafunda emabega wali fuuti 24 kwa 5 ennyumba era nga yemugiraba ya bisenge bibiri ebisulwamu kwotadde efumbiro sitting room ne dining mbwene ennyumba esebo mugizimbidde ebbanga ki ennyumba omanye ebyokuzimba si bya time sere ebisinga kyetaaga muntu kwewaayo waliwo oli ayinza okugamba nti sente zirina weeziri oyo musobola okugamba nti mwagizimbidde emyezi 3 oba mwezi n'ogumu nga sente weeziri eno site obutono bwayo ntono naye ate besanga buli kimu weekirimu eno ploti nga batunonyonde mulimu amazzi tajja kwetaaga ga national water mulimu biodigester alina wasobola okupaakinga mu obutono bw'eyo poloti ne tugattako n'eno ennyumba y'ebisenge bimeka 3 eno ennyumba yandibadde omuntu asobola okufuna ennyumba okusinza ku bisenge byakolaki byaba ayagala n'okusinzira ku poloti gyaba akolaki gyeweyenkana naye mu kubalaabalamu ffe we twalaba ng'ekinene kyasobola okufunamu aba ayagala okufuna emigaso gyonna nti asigazaawo parking wadde emotoka ema wonna wateeka amazzi tusobola okuba nga tumuwa ebisenge bimeka 2 sooka ombulire pulaani mugitandika mutya yabawa ekirowoozo ng'abalaze poloti ye oba mu olwabalaga poloti ne mutandikirawo olowooza ekiyina okgendawo kati weyatulaga poloti ffe abakubi ba pulaani ekisookera ddala kukwata ebirowoozo by'abantu ye kyalowooza dream house kugiteeka into reality so yasooka n'atuga nandyagadde ennyumba ebisenge nga 4 ebisulwamu netumuka okusinda ku poloti tukolaki kujjako ng'oyetaaga kalina eddiro nga mwakoze ddene nnyo ate nga mutegedde poloti ntono eddiro twalikoze nga ddene digenda kukola 2 in 1 nti tijja kubanga ddiiro ate asobola okufunamu space wako space ya dining oba ya seat n'osigaza seating byayawuka mpozi byakyuka mukati sibiri bye twayawulanga amadiiro abiri awo kitegedde nti bya long time era oba oyingidde munda ogenda okusanga n'effumbiro oyinza okubeera wali mu ddiiro oba okolaki oba olirengera afumba omulaba tate oba olina omukozi ennaku zino tweraliikirira abakozi neeyisa zaabwe nti afumba n'ateekamu byotasobola mu baana ekyokubiri nti omuvubuka ng'omuvubuka kati omuvubuka ali bweri wa ggwanga yagenda kukola tewali nsonga emuzimbisa nyumba ya bisenge 5 ennyumba ezo z'abajjajja baffe z'abakojja abaana abalina abaana bakizibwe baani gundi yafa mwana abeeraawo naye bw'obanga ennyumba nennene nayo nzibumbi omanye ennyumba yange eyeri mu kigaga nemu okubeera mu lwa bunene wetoola n'owulira nga eno waleekaana eno oyite eno we ne wakuddamu oyite eno ennyumba mwana temumanyi nnyumba nene bayiza watanazimba takimanyi ennyumba enene kizibu okujja ng'olina abantu bangi nnyo nnyo ewaka ennyumba enene kizibu nzina n'ennyumba y'emunyonyera nemu okubeeramu lwa bunene zonna lwaki ozimba nnene nzimba nene anti kati nze nsuubira kati nze ngenda nkula nze nkuze
nze nkuze nsubira okutukakana okutuula ate kati abaana bendabirira abangi abaana bali abo nabo bagenda kula bazaale tebalina famire nze famire n'abamu nalonda balonde tebalina bazadde nze muzadde bonna babesingide kuze yes nezimba lumu kati omuntu omuvubuka atandika okuzimba tewali nsonga yaki wepampaleka ku nyumba ey'eki kati wano e Kampala wano e Busabala wetuyimiridde sawa ya leero lumu bagipangisa emitwalo 5 n'ennyumba ene bagipangisa emitwalo 5 abantu kati bano bakimanyi ennyumba lumu emu ng'erimu toilet bagipangisa emitwalo 5 yes olusaana n'entono rumu nene y'ebisenge bina yana abantu abasinga baagala zino mwami na mukyala maybe agenda kwetabula sekonda kuboli maybe balina akaana kamayagala akaana ke wakalengera uketalira enyumba kasofu n'ekinabiro toilet munda efumbiro mweliri tewakya kiwetaaga abato cyane kyogamba tolina kuba kati ene nyumba ine kisenge kyene kyabagenyi eky'abagenyi ekikyedire ddene ekiyungu munda efumbiro munda bw'ogerabira wano ng'entono toilet eri munda kinabire munda ekisenge ky'abagenyi kwekiri ekyekku ekiri n'omukyala we oba gwana wasa oba gwayina maybe n'omwana wabwe n'efumbiro amwina omukyala omuteeka wannumanya nti olina wodira wotuukira abaana bangi bannumanyo bankuba kyeyo bwetogera ekigambo sekadamu bakadama kibanyiiza naye ekigambo ekyo mbasaba kireme kubanyiiza naffe tuli bakadama wano wetuli omuntu yenna alina omukozi ali very hard working kadama kigambo kya luwalabu bakiyita mukozi kuba omuntu omukozi ne wano wafu obosi mumutaka omwana we mwagala mukozi omwana munaye ali mukozi mwetaaga oyo kale tekibanyiiza kubanga tekina kye kikujjako just kiteekemu kikuwe confidence ndoza just biri ndoza oli mukozi ndoza just biri kigambo kadama kigambo sekadama maybe abakikuisa amandi kati bakadama abamu beeyisa bubi ne battira bannaabwe awo ne kifa abalabu buli omuna gabana bikadama bisekadama nenga abamu abatono ate n'abantu abononde bakadama balubato bwolaba ku baana abali mu nsi z'abawalabu emiliyoni z'abaana eziriyo n'abali ku TikTok abeekola ebintu oyinza okukangana omuvuka talinako une waba kwali ng'alaba bulabe balina bye talina amabanja g'okupevinga wano talina mabanja omuntu wasimbulira bw'ati nedda ekyo mu bulamu bwo weewalanga nnyo okuba nga tolina kikubanja nga tolinayo kikubanja obulamu buli okke okyewalanga nnyo ate naawe mu bulamu bwo weewalanga nnyo okuba nga tolina gw'obanja biri bibiri nze era okubanga sina gwe majja mbanga omulwadde wakiri nkola ninda bansasule anytime any day ekyo ntera nnyo sente zibeera sente nze njagala nnyo tereka nze nkola nnyo ne manja era nze babanja kale obanga mwiza store nawe tukubanja ku Coach Tower kakati abantu abasinga ganze sikola bagamba meka sijja kola oyo muzimbira pa sente meka sente wezijira wonna ziba sente mabina tagana tabigula sente mabina tagana tabigula wajide wonna sente womena mu buli time neteri sente womanga ya banja anto olabanga gyotakoleredde ng'egifunye saawa ng'etuusa ate wonna wejjira ebeewooma naye mu byonna kufumintiriza kyensonga enkulu okufumitiza y'ensonga enkulu n'obaako kyokola okulaba nga kigattako nga tokola bikutoolako abaana abavumaganya batono bw'oba balaabalamu tebasukka n'abaana 2 ku social media babisatu era ogenda okulaba nga bamanyika abavuma abantu babale balubato naye nga abali emiliyoni teziriyo tezikola kati kino kiba kyakuyiga nti bwolaba munno nga nkuba kyeyo sekadama akoze bw'ati naawe bane dream lwana ogambe awu ye akikola ti omulimu gwakola gwenkola ezange zibadde ziragawa katandika bino tubazaamu maanyi teri sente emala teri sente etakola buli sente sigala sente akasawo ka sementi loba bakagula mitwalo 4 otandikira ku 10 okubalwa 5 gutandika ogambe kati buli week at least ne butipu bakaba bawa osogamba buno butipu babadde mfuna omutwalo gwa tipu kankosengako tano zisule wali ogenda kola emyezi 2 nga obusawa sementi 10 buli wali bane muve mu bitaba bigiji gwabadde olya kwato gumusatu jako 5 tanikokule kati kubanga njaka toka najiva ko mu ne bigi na mayirunji ogenda vako step by step kati bisale ogambe zino kan stake wali obadde okuba disco buli lunaku gamba weekend ngenda kubanga naku 2 zino zoba doyingira buli mwimbi ajane gota yagala oyingira naye novuma data yeka kadi nzomanyi data kwenkosa unako ne luli bambuza ne uyo bani ya chimbo zao ne ukosa data wameko unako zendo zankosa mitwala 5 kwena kwa tova online yes kana yenze nina sente sigamba gwe
kati gwe tolina kyokozesaako tolina oyagala kuvuma bantu obadde okozesa omutwa mpozi mulina zi wifi eyo gye muli naye n'obudde bwomala nabo buba bugenda obudde bwomala ate oluusi ng'olaba ki obudde ne bwomala bulabe ng'olaba lujja kugenda ofunamu naye abamu mulaba bulu muvi ne mwekuba obusabbuuni emitwe ne gibaluma ne mukutuka emigongo oluusi babala bakubasenga ab'omutimbagano sipiika bonna baadi babala banti munaanansi enkya leero n'abulirira abafumba ate enkya n'akaaba nga naye anoonya musajja mudibo gumutta ngano buli muntu vuna sipiika gwolaba wana yeyita e Uganda ali mu kunoonya bati ennoonya yeekyukamu ali mu style egamba bannanga owomesa nze mpooma omusajja mukwate bwoti omusajja ayimire kuli agambe kituufu wamma ono mukazi kumba ali mu kunoonya bonna abo babisaaniko banoonya abo simanyi babyoya simanyi byenkwawa omuntu notintinga enviiri za papa mu mutwe gwe kala zonna zonna zaggwayo wadde ozibambi tukumanyi ozibambi notintinga green mu mutwe omuntu omukulu emyaka gigenze otintinga green osala bukati lunaku odde obuto olwanagana n'emyaka so yeyembeera baganda baffe naye nga omulamwa oguliwo olunaku olwaleero saagala lunaku lwonna wejjuse nti full figure teyajjako wano ne lujja okubalaga nti kisoboka mu poloti entono gy'oyina okuba ng'ozimbiramu ddala ate nno mu bulungi bwakyo ne bwokyaza abaganya noba tennaggwanga nnungi okitegeera designs nnungi bakakoze pulaani ennungi bakakubye plasito omulungi bakawadde fashion ne bakalekerawo space amazzi gatambula amazzi weegali tayiro omusajja yewaddeyo n'azisiba ennungi ndowoozawo wennyini yamusibira tayiro z'amanyi tuli nabo wano abakugu bannange mubeere mu Regico Construction Company bavubuka bato bategereke musobola okukwatagana musobola owuliziganya bayina eddiini bantu balamu okukwatagana nabo obeere nga naawe babuuza nti kakati okutandika kyetaaga ki si bwe bityo kakati Regico Construction Company kisookera ddala nsooke mbawo endagiriro ofiisi wezisangibwa ali e Kampala so tusanga emabega ga Kamwesi waliwo kubaliyita Dr. Kalisa Road connecting Kutula Road okuva ku Gayaza Road connecting Kutula Road naye nga wakayita nga ku mulyango gwa Kamwesi ogw'emabega ofiisi waliwo ekizimba kiyita E&E Plaza wetusangibwa ebyo byonna ebyokusiba tailors kuzimba ennyumba abamu balina ennyumba yange oba yali nkadde ayinza okuba tayagala gibomola naye nga ffe tusobola okujja ne tukola ki ne tugiri designinga ne tumufuniramu ekintu ekipya mweyo yonnyini ennyumba enkadde kye tuyita remodeling esebo babulire ebirala byonna byokola bategeere Regico byesobola batuusa Regico Construction Company tutandika ddala mu kukuba plan tukuba plan zonna ezo buli kika bangalo kalina zonna katumala okuba plan ne tudda mu kuzimba tuzimba amayumba gonna ga bangalo kalina buli nyumba kasanga nga nyumba tukola ki tuzimba tukola renovation kyembadingiza kuba nyono bali remodeling okuddaabiriza amayumba tusiba tayiro tupaintinga okutwaliza wamu civil work ekyo kyonna ekiri mu kuzimba amayumba plumbing kusiba tayiro ebyamasannyalaze byonna tubikola mu Regico Construction Company. Kale enamba zaabwe ziri awo wansi osobola okuba nga obakubirako essaawa eno yennyini ku call ne WhatsApp osobola okubeera nga ate obafuna aba Regico Construction Company okwatagane nabo mwannyinazo olina kyobuuza aba Regico asina kyembabuuza mbeebaza obeebaza okuba nga basobodde okwensipayaninga abavubuka kikulu nnyo ekyo ababala balowooza nti buttaka ettono temusobola agenda mu kizimbe kino kizimbe kivugana ne kalina ezeetoolodde wano n'obuwanvu bwakyo ate oba enyumba weti eya box oba enyumba eno bagiwadde pira kati olabanga wano osobola oteekawo empagi eyakalina n'otandika buto kati eno totawaana kugimenya oyiwa buyisiraabu ne wali n'osimba empagi ne wana empagi okondako nkoone wali waggulu neyo okondako nkoone ng'ennyumba emalayo n'ositula flat ate yo kenyini era etunulanga kalina bagiwadde amadirisa agaliko amalungi kati gano ge galiko street window lwaki ogamba nti ge galiko nze nkweme nina ebizimbe bingi mama bizimbe amanye ebiriko so Ashrafu njagala obeere ng'otuyisa mukwano mu mulimu kakati wano wetuli eno nga ogiraba shade tennaba kuggwa tezinaba kuggwa twayagaddeko zaawukaneko n'ez'omuki n'ez'omunda nga omanyibwa bweru bukyafu biki oyinza nga twasibye black biki
zino board zigenda okola finishing wale okuzimba okola wardrobe cabins eno yedira te dining yedira te dining bakoze gazi kyovuteva twagikoze nga gazi yesebo wano bagenda obira akafumbira bagenda okubera akafumbira awasootuuzaawo obanga gaasi kyovola ati waliwe wati nezino kuka zetwayekulaga ya gaasi ajja teekaawo gaasi kuuka nga wafumbira eno eringa worktop kwasobola okwakolera ebintu kwolezaako bintu wantu gena teekaawo sinki kwayolezaawo ebintu asobola obiwumuza wantu kati ziri embaawo zobadde ombuuza ze zigenda okukola kabini ziwano kino kati kano ka union ekiyigo kya bonna nti oba mugenyi nga tajja yingira mu kisenge biki kati kano kayigo kakozesa kajja okukozesa kinene nakyo kiri tu in one kiri mutoyi n'ekindi byonna biri omu kino kiyigo wagendawo shawa newundiro otayita yajejiwani kisigala kinene era sitera ebintu bino obimanyi ennyumba obisaddemu ebintu bya bbeeyi naawe ennyumba zange za bbeeyi zonna eno gye twafula master bedroom ebiseera ebisinga nti bagiteeka maaso naye kisiga kwagala kwa muntu kyemuntu kyayagala ye yali ayagala nnyo privacy naga tayagala te okugiteeka eri ku kkubo bibuleka nti tetwala twagikola ki twagiteeka ni master bedroom nga bw'ogira wano picha eyitawo yeebase nga muleekanire so abantu abamu bakikwata bubi nti master bedroom nakuba mu maaso nekisinza kuti ku muntu bwe kyoyagala ekinaabiro ky'omu master bedroom nakyo kinene kigeramu ne jacuzzi space bagikozesa bulungi wano wawanvu wagenda ku jacuzzi wegendawo toilet ate ne bakoze yagundi ejja kuba yakutuulako wenayise naye ebintu abimanyi naye nga katayiro okaagadde tayiro nungi nagisibye amanyi asibye kakeeka andi kati zibalema okufomatinga gundi kani akakeeka kavi nizifa emusibi yatakayo omusibi akutya tayiro nowejusa nebeera nambinga nungi kati kino kiki kati ekyo ekisinga ky'abaana eno omukozi waffe akuumamu yasulamu fofa nga tunatumaliriza enzigi nnungi twakola makanisa nga magazi funa layiti obeera nozola tetadde ku masanyalaze nenyumba ogiraba yonna eyakabwaza manene bulungi musajja ataddemu ssente kati agenda kuinspiringa banne n'abanne abadde bazannya obuzannyi na ssente baziweeza madubala kino kibe kyakuyiga nti no osobola okimekinga si kyabagagga bokka oba bazirina olumu ssente tewera ssente tekutika ssente nzibu okuweza n'ogirabako awo naye kati wano ssente zozirabako kati n'omugamba abalebale ssente zinaziga tetazimanyi era omuyinza omugamba wazikwata lumu tasobola kukimanya kati n'olwekyo omuntu yenna tugamba osobola okimekinga osobolera ddala eno biodigester eri wano wansi wano alinawo oluguudo olinayo n'omwana azanya n'akuba tepo neyekweka ne mune n'amukwekula so neri mutwale mmanju weeri si nti bayita mu nju neri sayidi gyekali eri mami mwapulaninga bulungi neighborhood olina kyogigamba tali mu kigagga ali mu kigagga ate ali mu kigagga guno omulongoti gwaki guno gwa network sagala milongoti bagiraza atya ebintu ebyo naye nga yeyembera baganda bange tubebaza okuba nti mugoberedde emboozi eno olunaku lwaleero tusazeeko okubeera nga tujja ku ground tulabe abaregiko uno mwanyinaza agamba nti mumanyira banaiba bankuba kyebebo ennyanja yiyo mulekerawo okwenyooma ono omwana ali Saudi Arabia oba ali Qatar akuba ali Dubai wa wonna yagenda munoonye mulabeko wa taba kukikanula tabeera kukikanula bamuyitaani abaana baba kukikanula batulobe ne ssente Jaffa bambi bwe bali oba oli kukikanula bwenagenda Dubai njija Dubai ngenda kunoonya tunyemu ku mboozi kuba oli neiba wange nze nanyi ttaka lyeno Sasa goli ku nyanja eri. Akwasera bisa.
nenga balabulanga okulakulanyiza ekitundu kino ife bagagabayo muri baddala Jaffa bambi webale okwensipalinga banno ate amakago malungi baneiba balungi emotoka eyingira abaana babajja bakwana bagagga n'okwanjwa bajja kwanjula omwanawo mu bitiibwa neiba ulwo no chenjagala ke emotoka wezijjulewo neiba mugaka parking awo ngonyigawo mullo oluganda olusokerwako beba neiba so twagala tukulaga neiba tukulage n'amazzi nyanja eno wabbeyi katono Jaffa omanyisa nez'omugulawo ekintu akiwanise nnyo Ashraf ng'osiibula abantu kikyobagamba nga nsiibula abannayuganda bonna tulaba okwetolola ensi yonna nti mutwesigefu abali ku construction company kiwaliwo kiwayogeddeko n'ogamba nti ayinza omubuuza ssente nga tazimanyi ffe nno naffe enkola yaffe tuzikola ntubikola mu phases tumulaga nti kati omusingi gwa ssente bisu n'otegeera nti omusingi noonya miliyoni zange 3 ne tumulaga nti okuva ku musingi paka ku olupleto ojja kunoonya ssente bweziti n'amanya nti kati phase eddako nnoonya zaki za miliyoni 7 nga kyakulabirako so ennyumba wonna weegenda otuukirawo nga tugitambuza mu phase n'erema kumenya Jaffa mugambe eno idea nzagimuwa omumanyi olaba empagi zekikomera kino kikomera kiki askeze no empagi kino neri agisike neri ajongereko mumukolere kalinaawo olaba luno olujja lusigale wansi kuno kukikomera kwennyini osozimba kate kalina gapu eyo girabe eyo eno gapu eno gyolaba eyo aguma kamalala azimbeko kuno olujja lusigalewo wansi Jaffa ali impasenti madalo gateka abapangisa ne bagende eyo urandiro linosiga cyangwa manchimanyi twacyazanyisa taka ene mpajo girabe atezi ajimenya awajongereyo ngafunye sente sikati nena ajimenye ne wala atekewe ndala konsonda ne wakati agatile kuli kweli kitegedde bulungi abagifunye olujja oluleka wansi nga lukola byonna ng'eri waggulu ne wakola space y'omu bbanga ntegedde naawe atenze maama tokitwala nnyo ate nti kati agomba wadde gaabwa mujja kunsasula oluvannyuma kati waliyo n'abalina amayumba weekati nono nkimuwadde naawe atulaba oyinza obba olina ennyumba weeti nga naawe osobola okukozesa wena nekikomera gwolegamba kikomera kiiteko kirekeewo era nga kyetambulira ne geeti togikwata nako sono zimbako obuduuka bwewanikayo ozimbayo nga mukazi waakolera waka waliwo emirimu kati gyetukola ennaku zino ng'eja braido mukazi nga bamumanyi ku kyalo yapangisa engoye baking ab'obutebe tentsi ngayo waterayo mukazi wo business akolera eyo enkoko nga 2 asoze 5 waggulu eyo njikuwadde Jaffa oline bazonda byeko ate Dubai tujja tusoke tukuba oluseke nona akubika oluseke ano bamukuba oluseke sana kadawe ekyokuwa kya buntu okugaba si bugagga abagaba si bagagganya ate sente ewero gigabyeko oyo sanga oyo mwana Dubai nakuwa dirham ngomugaganyira soba kujja ate kanona namwongera bwe bite bibeera ngebi nafe dinisa lyaguzero n'oluggi ebitana abiko ono mwana si mwavu todamu mwito mwavu si mwavu ayina teri mwavu azimbiza waliwo abantu abalina emyaka nkaaga nga kyali ku bodaboda ya loan nga ne waso akanira wakanya ne bijja bitunze no bitunda nayo omukazi mukada atunze ebijja atunze abavuka balinga kinana bagala mukuba noga abavuka anamanyi ge bayina mukuba omukadde waliwo amama we kati ono mwavuka tumwe credit so nzimusako luganda tetubazaako nammwe era mbagamba bugambi Regiko Construction Company basangibwa tusanga Kyebando mabega ga Kamwesi kazimbe bakayita E&E Plaza ekkubo eri connecting Gayaza Road Kutula Road baliyita Dr. Kalisa Road awe tusangibwe kizimbe ekyo E&E enamba zisome enamba ya MTN eri 0780 232749 ya Airtel eri 0757 160588 ezo ze namba zaffe mba mutufuna bulungi tubatadde baganda baffe lero tusinzidde wano kusaabala abantu bakoze buli omu ali mu kuzimba fulufiga y'omu kubafuga ekyalo kyeno banda za amataka gayina ate yali eri ku nnyanja naye waggulu eno kati afunyeyo neighbor we nkuba kyeyo obulamu bugenda
kutambula bulungi bugenda kugenda mu maaso. Amanya n'eddoboozi bampita architect Kyenkya Ashraf Mukiibi nga nze omu ku kwabo abakola mu Regico Construction Company Limited. Nze yakuba plan ennyumba eyo ne bannanga bitukola mu company. Ennyumba eno nga bw'ogiraba ekisookera ddala ya bisenge bitano. Ya bisenge bitano nti ku ground floor ndiwe wano wolaba wano. Waliwo ebisenge bibiri ebisulwamu. Ebisenge bibiri ebisulwamu we wali ne kitchen, waliwo ne dining, waliwo ne sitting room ngazi bulungi. Then eri waggulu gy'ogenda okusanga master bedroom enene obulungi kubanga mu kyo erimu walk-in closet. Nti omuntu amala kuyitamu n'alaba wardrobes ze ng'aziraba mwe muli master bedroom naye ina toilet yayo eri self contained n'ebisenge byonna ebiri waggulu eyo biri self contained. Yes. So mukola plan abeera nannyini yakuwa idea oba gojja ne idea yo ne tugenda neeyo. Ebiseera ebisinga onannyini aba n'ekirooto n'agamba nze nandyagadde ennyumba yange neefaanana bweti ne bweti ne bweti. Kati bwantunuzaamu ekirooto ky'ennyumba ye nange kwentandikira okuzimba ne mugamba okusinza ku kirooto kyo tujja kukola bwe tuti tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti nendeba kubandooza kankiyite dictator nti kyekyo kyenkuwadde kyoba okola ki kyoba ozimba mba nina okufuba okulaba nti ekirooto kyoyo client nyumba ye nti sisa mugamba nti kati ng'ono nga ebisenge bitano sobola kuva ne mugamba zimba ebisenge bitano yaba ine ensonga lwaki ayaga ebisenge bimeka bitano kati nze muyambako nti kino kisenge kibeere wano kino kibeere wano ku nsonga eno n'eno nti oba ku nsonga ya plumbing ekisenge kiteeke wano ku nsonga ya nti master bedroom yeetaaga privacy giteeke wano bweti kwegana ne mu designing nyumba enaalabika etya nze kyebimu architect bye tukola kukwata birooto by'abantu kubiteeka into reality. Ati Regico Construction Company tulina abakugu b'enjawulo. Tulina nga wonalabe nti tulina ba architects, tulina ba structural engineer, tulina ba painter, tulina ba electrical. Onatuuka ewaggulu jasanga nti slab etwagitaddemu pipe z'amasannyalaze tetwayise balala. Ffe kennyini n'abantu baffe nga bwe tukola fe abakoze etya abakyekoledde. Kwegamba Regico emirimu gye tukola gono tukuba plan. Mwekyo ne tukola electrical ebyamasannyalaze, ne tukola plumbing eby'amazzi, ne tupaintinga, ne tukola interior designing, landscaping ebya compound ebyo byonna Regico Construction Company tubikola sebo. Era Katonda wanabakkiriza ojja genda okudda kwene ennyumba nga fe abali kati nga tuli mu kukola teyiro. Nazo tuzisiba. Ojja genda okudda kw'ennyumba ate nga ffe tuli mu kugisiiga langi. So kwegamba omuntu wakolagana nammwe teri kukyusa bakozi. Teri kukyusa bakozi. Tusobola asono we tuba tukanyiza bulungi. Omanye ebintu eby'emirimu gyaffe bya kukanya na kwesigangana. Client waba atwesize naga kati Regico gyenkutte. Era naffe obwesigwa bwe tetubusuula. Tusobola n'okugamba nti tuzimbe ennyumba tumuwa kisumuluzo. Ye n'akeera enkya ng'ayingira buyingizi. N'ayingira buyingizi nga bukimu tukikoze. Mu kuzimba ennyumba zino eza kalina nze naawe buli omu yali badde agyeyagaliza naye ebiseera ebimu tumanyi nti kalina z'abagagga bokka. Kituufu ekyo oba buli muntu asobola ozimba kalina ye wamba nga ngisobola nnyinza kukola ntya nange okuteekawo kalina biki bye nnina okutunulira. Kati ekintu ng'ekyo nga bwe nkugambye nti okuzimba ekkalina tekitandika butandisi nti tukitandikawa mu pulaani. Kati omuntu ajjanga omuntu ayinza okuba nga ayagala ya bisenge bitano nenaga nti na sente wezi ntugamba ebisenge bitano bizo obutakola ki obutavaayo kusinza kuserezo ina tikola ebisenge bina ebakola ebisenge bisatu ngabe mugambe nti abayina okuva eno manyi tubikola mpola phases ntugamba ntandise ku phase ya plan kandi tugamba nti ku phase ya plan fenga Regico tujja kusaba bakakadde wajja kusaba emitwalo 5 ngabe mugambe nti bibya byakuteesegana ne bakirayanti baffe tetuteekawo nti kyateeka nti kukira pulaani mu Regico oba yakalina kakadde oba bukadde bubiri oba mitwalo 2 emba yakuteeseganya nti kirayanti wange azze enfuna ye eri bweti nti netulaba engeri gye tumukolera okusinziira kukola ki ku nfuna ye. Era omuntu ayinza okuba ayagala kalina nenga sente aziina asobola n'agamba tukube pulaani n'awummulamu n'agamba tusime omusingi n'awummulamu tuzimbira ddala bangalo ennyumba ezikoma wansi ennyumba ya bulijjo kisenge kimu bisenge bibiri bisenge bisatu kwegamba yonna kyonna nga kizimbibwa ne ba toilet ffe tubizimba